ntwala omukisa guno okubategeeza mwenna mu Uganda nti omwezi gwa Shawwal tegulabise leero, era olunaku lw'enkya lwe lwa 30 aga Ramadan. Idil Fitiri yakusaalibwa n'okujaguzibwa ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 10 ogwokuna 2024 essaawa 2 ez'okumakya. Okusaala ku muzikiti omukulu mu ggwanga e Kampala mukadde kujja kukulemberwa ow'ekitiibwa His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Sha'ban Ramadan Mubajje. Ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lwa His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Sha'ban Ramadan Mubajje n'ebitongole byonna ebya Uganda Muslim Supreme Council mbaagaliza Idil Fitiri ennungi ey'emirembe nga mugoberera amateeka ag'ensi n'empisa z'obusiraamu. Kullu aamin wa antum bi khair.